Kale katandike omunyo ku 3 tugutandikidde ku masomero agayidde okuli Tawid Primary School erisangibwa Uganda Nansana mu district ye Wakiso wamu n'eddala erya Onward and Upwards nayo lisangibwa Buloba district ye Wakiso. Kakati abayizi n'abasomesa mu masomero gano basigadde beebuuza ddala ekibatuuseeko era nga bali mu kwewuunya na kusoberwa. Amasomero abiri mu district ya Wakiso gakutte omuliro ebintu by'abayizi ebiriyo mu bukadde bwa ssente ne bisaanawo. Essomero lya Tawhid Primary School Uganda mu Wakiso lye lyasoose okukwata omuliro mu kiro ekikeesezza olwaleero era n'ebisulo bibiri byasaanyiziddwawo. Uganda abazadde abasomesa n'abayizi bakoze butaweera okulaba nga bazikiriza omuliro guno oluvannyuma lwa poliisi obutagendayo kubadduukirira. Embeera ekiro yabadde ya bunkenke kyokka bakiri abasikiriza abakozesa amazzi agali ku ssomero agabayambye okuzikiza omuliro guno ne gutasobola kusaasaanira bizimbe birala. Abamu ku badduukirize be twogeddeko nabo bakukulumidde poliisi obutavaayo kuyamba mu kaseera kazibu ennyo ke baabaddemu. Naye nga tetuyambibwa poliisi tetuleetedde mazzi ga fire brigade naye ng'abantu bakoze omulimu era tukoze omulimu olw'okusinziira embeera bwebadde etabuse ntakkiriza ebibiina ebirala okubeera nti ebikwata n'ebyesayidi y'eggwanga tulwanyise. Ku ssomero lino tukedde kuddayo gye tusanze nga baliddukanya bagezaako okwekumakuma okulaba nga baddamu okusomesa abayizi era nga abazadde babadde beesomba lutali luno okulaba bwe gwabadde. Omu ku bakulembeze mu ssomero lino asinzidde mu nsisinkano yaffe n'asaba abazira kissa okubadduukirira ko n'okutubuulira kye bazzaako. Omuntu ssekinnoomu yenna ayinayo kyasobola okuyambako tuleetereko nga mulaba embeera bweri mu nsi nti ebintu si byangu. Olwaleero omuzadde okeera ku makya omugamba nti okuva kakasando paka ku kitabo ekisembayo byonna byaweddeyo kigambo kinene kubanga tobadde taamu etambuddeko mid-term yaggwa. We have been heading towards end of term. Twabageza tuteekewo embeera tu panel beating tulabe nga tu concluding a term kubanga ebisomesa bibadde esinga obungi badde byaweddeyo nga twagala kulaba nti tu concluding a term. Ye ow'ebyokwerinda mu kitundu ky'Egganda Christopher Muyimbwa asabye poliisi okwongera ku motoka z'amazzi okulaba nga batakkiriza emiriro egikyase ennyo. Obuzibu obuliwo nti zo ntono mu ggwanga oyinza okulaba nga eri Ntebe, eri Mbale, eri Kampala n'obubuga obulala obusigadde obutonotono. So tetulina kirala kye tuyinza kugamba okuggyako n'ekirala kulaajanira gavumenti. Kino ekizimbe mbadde nkirambulako naye bw'otunuulira ennyafa ezirimu toyinza kizaawo nti ozeeko mabaati okuggyako kukijjawo ozeewo ekirala ate mu bwangu kubanga ate abaana balina okusoma. Mu ngeri y'emu nabbambula w'omuliro asanyizzaawo ebintu ebiwera ku ssomero ya Onwards and Upwards ekiwumu mu parish y'e Buloba mu disitulikiti ey'e Wakiso. Katutudde waliwo akanyuzi akabeera okuva ebweru waaki wa fensi nekayingira ddoomu. Mu kuyingira ddoomu omuliro ne gutandika okukwata awo ne tudduka muki. Bino ebigwiriddewo ng'essomero likyalwanagana n'ensonga ey'agasajja agayingira ekisulo ky'abaana ab'obuwala ne basula nga babatigomya ekyaviirako abayizi okwegugunga nga bwe twakulaga mu mawulire gaffe wiiki nga bbiri emabega. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano agamba nti babakanye edda n'ogw'okunoonyereza naye nga gw'omuliro basobodde oguzikiza nga tegunnagenda wala yadde nga waliwo abamu ku bayizi abazirise. Omuliro guno tutandise okunoonyereza kifudde kuki obuzibu bubaddewa naye tewali
wali omuyizi alumiziddwa okujjako waliwo abasatu abafeyintinze ndowooza bafunye ekikangabwa bafunye ekikangabwa ne bagwa ne bafeyintinga naye babatutte mu clinic okufuna obujjanjabi ebintu byabwe binonose ebintu nga Kayanja Amon, Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo ku Salt TV Omunyo.